Yes mbaniriza kadde kano mwasibye mutya muli mutyange nakubasaba musubscribing ate munyigene kade batumendeka bali mu ggwanga erya America, Saudi Arabia, abasinza mu ggwanga erya Oman nembebaza nembagamba nti muli batabu nnyo kubanga mugifollowinga bagita Fadi TV ugi mbebaza nembagamba nti muli babode nnyo okubanga mugiye kumirako ensonga za Kasumba Juma azikyakutte wansi ne waggulu nenga information itambula yeyongera okubanga ekitanya eraga nti omwana mulenzi ono yatiddwa. Kasumba Juma yatiddwa ngali wakati w'emyaka 22. Kasumba Juma loza musingi emyaka ndowooza oba 2 kubanga yatiddwa alimu 22 obadde mu 23 omba musingo omwaka ndowooza guba gumu. Kasumba Juma yatiddwa ku myaka emito oluvannyuma okuba nti no munnange yayingira emize gy'okubanga munnange atambuza enjaga. Omutambuzi w'enjaga ebise ebisinga oluusi bayita ba drug pushers ndowooza oso kiyita bwotyo. Stay on YouTube platform ojja kubanga promising video zange ziteekayo wano ku Fadi TV yuji mu ggwanga erya Saudi Arabia balina amateeka gaabwe ag'enjawulo era nga munnange omuntu okwatibwa nga obadde okukusenjaga waliwo akibayita public beheading ekyo kibayita public beheading kiba kitegeeza nti bagenda kubanga bakutemako omutwe bakita public beheading bakutemako omutwe mu public. Public beheading kitegeeza nti bakuggyako omutwe nga waliwo ko ne ba witness abazze okubanga balaba abanakola ki abanaabulira ku balala nti munange omuntu bamutemyeko omutwe bamuggyeko kichwa oluvannyuma okubanga yakoze ki omusango gwamusinze. Ebiseera bisinga babikola nnyo abantu bano abakola ki abenyigira bitu by'okutambuza enjaga okukukusenjaga nga Kasumba Juma bebakoze ki bebamukwatiddemu. Information yengera okubanga ekitanya nti abasajja babajjako emitwe era abasajja bakola ki bagirako ddala abantu emitwe abayingiza enjaga mu ggwanga lyabwe erya Saudi. Kata no mu UAE ate bo ekibonezo kyabwe ate kyanjawuloko bate bo bakozesa firing squad bakuba omuntu amasasi mu public. Bana basajja ebintu byabwe byo muntu wange bya ddala si bya filimu si bya lwali bintu bya ddala ndabe abasinga ku social media nga bavumirira nga bagamba abasiramu babi biki oluvannyuma lw'okutta Kasumba Juma bannange si basiramu bonna nti benyigidde mu nsonga zino. Abasajja abasse Kasumba Juma basajja bawalapu sigamba nti jjukira dini y'abasiraamu etwala kalazi nyingi etwala Abafirika etwala Abamerika etwala Abaspanish etwala Abajamani bonna bakola ki kimwenda okubanga munenye bawalabu abe Saudi bebasse Kasumba Juma kubanga ndabye abasinga balumba eddiini y'obusiraamu bagamba abusiraamu batemu biki bannange tuli basiraamu fedde tumanyi bintu byakutta Kasumba. Abasse Kasumba tebali mu Uganda, abasiraamu sigamba nti bali mu Uganda bali Saudi. Abasse Kasumba Juma mulekerawo bingizaamu eddiini nga mugamba nti abasiraamu babi simanyanga biki mbayo ku TikTok nga batabusisebo bagamba abasiraamu batemu naye nga abasajja basse Kasumba Juma no benyini bakimanyi ti bali Saudi basajja bawalapu bebasse Kasumba Juma bamukikoze ki bebamuggyeko omutwe olw'enjaga bamutadde Kalaaba. Ate amateeka g'abaana abasajja bwe gatambula gwe bakwata n'enjaga babagenda kutemako omutwe bakita public beheading bakuggyako omutwe nga lwo ne ba witness abaliwo wabawo kaabajulizi abazze okulaba nti bintu bya ddala wakuŋŋaanibwawo abantu. Nali badde mbalaga ebifaananyi ebimu kobensobodde okubanga onfuna abantu bazinge bakolako zi public beheading lwakuba YouTube yinza obutakkirizayo vidiyo yange gye biri ebifaananyi abasajja bazinga bakolako abantu public beheading mu UAE bakukuba masasi bakukwata ne bafuna abasajja abalina emmundu ne bakubika fesi ne balyoka bakutokosa amasasi bakita firing squad. Kikibonezo kye UAE bannange munange byebyo kibi nnyo kitalo nnyo akusaidia Kasumba Juma bintu bya ddala bintu bya live. Stay on YouTube platform ojja kubafuna bisinga ate ebyakabi ensonga byakukusanjaga drugs cocaine byaleese obuzibu mu ggwanga erya Saudi. Balina amateeka gaabwe rozi zaabwe amateeka olina okubanga obigoberera bagamba terms and conditions apply amateeka n'obukwakulizo bigoberera mu ggwanga erya Saudi bo tebakikwasaganya amateeka n'obukwakulizo bigobererwa olina okubanga obigoberera wengire eggwanga lyabwe
eggwanga lyabwe olina okuba ng'oweegendereza nnyo. Wano mu Uganda bintu bingi Bannayuganda bye bakola no mu Uganda bingi bye bakola naye ate ne baagala n'emize gye bagitwala ebweru eri Bawarabu. Bani mwegendeze nga mugenze mbasajja mu mawanga g'abasajja abo Abawarabu bajja kubanyigirayo bannange Bannayuganda. Mwetegereze mwegendereze nnyo. Ojja kukola ebintu wano e Uganda nga tewali waakuliko kubanga Uganda yo yatanguka yafuukuuka ogenda obikolera eri. Amawanga g'abali gakyatambulira mu layini entuufu. Uganda yo layini gyetambuliramu tetegerekeka. Ojja genda obikolera eri. Wano mu Uganda abasinga bakola ebintu nga balowooza tineri mu Saudi bijja kuba bikolayo ne batamanya nti bigenda bakola kibigenda basula mu mugo gw'entaana ne bategendereza. Balowooza nti mu Uganda bye babikola nti neri bikola bajja kubakwata babasaleko emitwe bannaaki. Mwegendereze nga mugeze mawanga g'abasajja Abawarabu aga. Ate agamawanga Abawarabu gakwegendereza nnyo n'amawanga ga Asia agamu naddala eggwanga lya China. Agamawanga mugenze mu abantu mwenna nga gwoliwo kubanga okukusanja weegendereza ensonga ezo. Weegendereza amawanga ago. Saudi, UAE kugamba amawanga g'Abawarabu gonna gagwattiwamu gonna n'amawanga ga Asia. N'amawanga ga Asia. Eri mu South America yo bya bulijjo njaga bagitambuza nga bwe basanze. Naye nga naye amateeka gye gali. Naye nga mu South America asimanyanga Brazil, asimanyanga Argentina, asimanyanga Colombia, Ecuador, yo bya bulijjo njaga bagitambuza nate nayo bakwata. Bakubonereza kuba si nnyo. Eyo mugitambuze mwabagala kubanga mugitambuza mugende mawanga ga South America eyo mutunke n'abayaabe eyo kubanga eyo n'abasirikale baginywa. Eyo bangi abaginywa. Namba nene nnyo. Bayinza obutakukosa nnyo nga bayinza okuba mulimu abaginywa naye namba ntono. Mwegendeze nnyo amawanga agasinga agalina abakukusa enjaga nga bagiyingiza. Ebiseera ebisinga nga balina ennamba ntono nnyo amawanga gaba gakwegendereza nnyo ago. Walifundako eggwanga nga lirina abaginywa bangi. Kati mu Colombia bangi abaginywa. Colombia, Ecuador, agamawanga gembagamba gonna ga South America, Mexico, mbadde njirabidde Mexico, abo bonna abo abaginywa gye bali. Amateeka si mangi nnyo kiri awo. Naye Saudi, amawanga g'Abawarabu gonna simanyanga UAE, Bahrain, eyo mwegendezeyo bannange. China, bane mwegendeze nnyo China. Amawanga ga Asia agasinga mugegendereze nnyo agali mu Asia bajja kukukwata. Abaana bangi nnyo nga bo kuyingiza enjaga amawanga ye bizinesi yabwe kugikukusa. Sente mwezi ojja kuba obumbi n'obumbi bwa sente ne bajja kukusiiba. Bajja kwata bakutuleko omutwe. Nze mbawulira mu Uganda mujja kuba mulowooza mu Uganda musobola gitambuza nga musaze ne mugitambuza. N'ogitambuza mu Uganda mwonna n'ogitwala e Masaka, n'ogitwala e Jinja, n'ogitwala e Mbale, n'ogitwala ewa nga tewali akuba ku mukono. Naye mu Saudi tojja gitambulizaamu. Ate bano abasajja tebakoma kugikebera ku airport ng'ogiyingiza. Nedda. Ne mabaasi gaabwe agamu ne zino zigundi zi train station babakebera oluusi. Balina obumu obuceekinga. Balina obumu obusensinga mu train station zaabwe. Abalina bidrugs ebyagayaga ebyo bajja kukwata ojja kulowooza ku airport oyisewo nti kwegitambuza ogibunye Saudi. Mu buga bwabwe obw'enjawulo nti olina bogenda okuba ng'ogiwa abakoze order bajja kukukwatira. Bani mwegendereze nnyo. Abatambulira mu bintu ebyo bannaye abali mu bizinesi yo bajja kusalako omutwe. Bagaba nasija balina kye bayita public beheading. Bajja kusalako kichwa igwe wali. Bajja kusalako omutwe gugwe wali. Bano basajja basalyako ddala abantu emitwe. Nze bifaananyi mbirabye. Lwakuba YouTube teyinza kubikkiriza. Manyi YouTube erina munnange weekoma. Erina weekoma munnange oluusi wokola ki ng'olina okubaako wookoma. Ebifaananyi byolina okuba ng'oteeka ku platform yaabwe. Stay on YouTube platform ne bagita Fad TVG. Songa za Kasumba musajja atubwatu yakoze eki bwatu byalugenze Bibiino. Tulinze tulabe omulambo gwa Kasumba Juma nga guleetebwa mu ggwanga Uganda. Tujja kuba tumanya ekinaaba kivuddeyo. Maama we mukazi watu yabivaako. Yabagamba mumpe omulambo gw'omwana ng'omumala omutta mumuleete. Muŋŋambe ntetetenkanye nkole ki? Muleeta ate akole ki? Akole ki?
bana abasajja sigamba nti Bannayuganda basobola kubanga batta n'Abanigeria babatta Abanagana kasita bakwata n'enjaga ne gukusinga. Ekizibu ekiri Kasumba Juma ekizibu ekiba kimuliko bagimusanga mu lubuto. Awo ebyatabukira musajja wattu bambi okubanga nti nno akadde kano yakoze eki yasaanyiziddwawo. Bibi nnyo. Netwali kyakola ensi bwetyo mwe tuwangalira bwetyo bwetambula tukole ekyo munna twali kyakola. Baamuse byawedde kubanga information etambuliraga omwana baamuse ate bonoonyezi bungi balina ebibonerezo ewaabwe bagita public beheading bakusalako omutwe nga waliwo ne ba witness live si bya kamera temulaba katambi live. Abasajja abawalabu bazibu nnyo banaki mubegendereze nnyo. Stay on YouTube platform batumedeka bali Saudi, Qatar, Bahrain, Oman, Kampala, Uganda, America, University of Chicago, Germany, mu kibuga kya Berlin bagita Afudde TV UG. Mwabanyi nnyo kubanga mugifulenga kitalo nnyo ekya Kasumba Juma munange bibinnyo okubanga mugifollowinga ebibonerezo by'amaanyi nnyo mu ggwanga erya Saudi, Qatar. Mwebali nnyo kubanga mumfollowinga likinga commenting ate subscribing onyige ne ku kade byebyo biko bitambula kade kano mbwe bulungi mbagala nnyo mwenna Afudde TV UG followinga mwera